abasajja beeguddeko bannange mu katambi esayidi eno. Ndabye akatambi kano munnange wano omukulu Bebe Cool, Alien Skin ne Chameleone kugambye beeguddeko munnange eno bye ngenda okubeera nga nkutuusako. Mu maaso awo nina ate munnange ate Natasha Nnyonnyonzi munnange esayidi eno ate bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo. Kakasa nti nno osubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange sigenda kubeera nga nkulwisaawo. Kansooke nkutegeezeeko nti nno ekyabaddewo munnange ate wali ew'omukulu munnange ate Bebe Cool yabadde ng'ali mu kulooshinga munnange ate alubamu ye nno eriko ennyimba 16 muganda wange. Alubamu eyo gy'olaba Break the Chains muganda wange, era nga yabadde munnange ate wali kabadde kabaga. Ng'ali mu kulooshinga munnange alubamu ye, era nga wali omukulu Chameleone, Alien Skin n'omukulu munnange Bebe Cool beeguddeko mu katambi esayidi eno. Naye ebibadde byogeza abamu obwama, Chameleone bannange ng'ashayininga bulala, omwana ng'ashayininga wali abadde ayambadde ebikumba nno abadde anyumye muganda wange. Omukulu Bebe Cool naye abadde bulala. Alien Skin ng'ali mu kooti ye muganda wange ng'agyesaze wali n'ateekakoko n'enkofiira muganda wange. Wali ate ne kitambwira ddala munnange bulungi nnyo. Sigenda kubeera nga njogera nnyo, kansooke nkuweeko ku katambi kano olabe nga embeera bwe yabadde mu katambi wali. Bwe kityo nno munnange ate bwe kyatambudde. Jjukira nti nno babadde munnange ate wali Kononi V we babadde muganda wange, kyatambudde ddala bulungi nnyo. Paati yabadde nnungi nnyo, abayimbi bangi nnyo be nalabyeko, ba Juliana Kanyomozi, ba Azawi, abayimbi kyawo, ba Lily Puzzle, bayimbi babadde bangi nnyo sisobola bamalayo munnange ate esayidi eyo. Kakati nno awo kankuggyewoko kutegeezeko nti nno ku Natasha Nnyonnyonzi munnange kakati nno abadde munnange nga ali mu kkoowoola munnange abantu bamusapooting wali. Jjukira nti nno kuba Miss Uganda munnange, era ngaze naye ali omu munnange ate ku bali obwagala mwana muwala ono munnange ate Natasha. Hello world. It is yet another beautiful day at Miss World as I proudly represent the Pearl of Africa, Uganda. We are wrapping up. The days have really gone by so fast. I can't believe it. But I have had such a wonderful and splendid time, getting to know my sisters, my Miss World sisters. It's been amazing. But I would just love to thank and appreciate each and every single one of you for showing me your love, your support, for encouraging me, the beautiful messages, those that I've replied to, those that I haven't. I see it all, and thank you so much. Like, I'm feeling the love where I am right now. I'm super excited, and I'm just to have the honor to represent Uganda at the 72nd Miss World. That in itself is a blessing. So thank you for all the love. Keep on sharing, keep on liking, keep on reposting. Don't forget to download the Miss World app. Tell a friend to tell a friend, okay? We've got about maybe 6 days left until the finale, which is happening on the 31st of May. And tomorrow we're going to be having our Beauty with a Purpose Gala dinner. So I'm excited and looking forward to that. But other than that, thank you very, very much. I appreciate all your love, all your support. But let's keep pushing. We've got a few more days left to go, and I need your support now more than ever.
I love you all, and fingers crossed, fingers crossed. I am definitely hoping for the best. Thank you. byebyo nno munnange era nga bw'ogezaako okulaba omukyalo oyo munnange ati Natasha bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno subscribinga kusa ati n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawo ko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti